empeereza era nga tukuweereza mpuliza. Osobola okuyita ku bibanja Radio Garden tuning.com /Prime Radio FM kinda mu mwaka musamwenda. Tuwuliziganya ku WhatsApp namba ya 0793 36 17 34 mpuliza gy'osinzira yonna. Ku mikutu egyamukwanira wala Prime FM ya programu yaffe olunaku bw'ogenda ku kibanja kya YouTube notekamu olunaku lwa mpuliza programu ebekuyiseeko osobola munafu kudda muno ogiwuliriza bano ogiwuliriza nga bw'ogiraba yonna gy'osinza otuwuliriza. Tuli makati ag'omwezi ogwa Mutunda kyongera okulaga nti akakati kimaze okweyawula. Wiiki 2 zigenze kati ate tusigaza wiiki 2 ezigenda okufundikira mpuliza mwezi gwa Mutunda. Era njukira nti tubala wiiki 2 ezatamu esoose ezisigaddeyo tamu esembayo. Tubala wiiki 2 ezigenda ezisoose ku tamu ampuliza efundikira oba etamu esalawo ayise tayise nabagenda okubuuzibwa ebibuuzo byakamalirizo. Kale kitegeeza then abaana basome omwezi ogw'ekumi ate basome ogw'ekumi mu kigwera mwemuli ebibuuzo eby'abaana abatali ba candidate ate gattako n'okuwummula nga musikusembera okugwako. So kitegeeza nti akusoma kwaffe mpuliza emyezi 3 tegiweze ne tugatta eddoboozi kuwala abasooka baga nti bannange mulaba mutya nga tamu n'eyokusatu bafunziza ennaku zaayo ne zidda ku tamu esooka n'eyokubiri. Ina okusoma kwa Uganda kusobola okudda mu semester kuno okwa primary ne secondary. Ekitegedde okwongera munaffe okuwewula okuwewula ku nsawo z'abazadde kubanga tamu eno ampuliza erabikanga break even term eri amasomero naye ate budda ku ba stakeholders ababeezawo amasomero waliwo munaffe lwagambira ssente bannange ziba nnyingi olina awaayo nagasiina kyakukola buvunaanyizibwa bwange n'okusomesa omwana nenga munaffe ate akasente akamwekubyampi. Term 3 ampuliza mu butongole okusinziira kalenda ya gavumenti itandise leero era nga okusinziira kalenda ya gavumenti kuyita minisitule y'ebyenjigiriza ina kufundikirwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Novemba. So ekyongera okutegeeza nti kujja kubulako wiiki kumpi nga 2 n'ekitundu okwongera okujjuza emyezi 3 oba wiiki 12 ezimanyiddwa nga tamu wetambula. Message ejjayo eno ejjukira third term bya mirundi 2 amasomero gatera kwagala zero balance naye ba stakeholder tebalina ssente. Ayinza okubeera omuzadde munnabyabufuzi ate nga ntitusobola mugaana kuba waliwo abagamba nti asooka asomesa omwana naye oyinza okusanga ebyobufuzi ke kalimu kati akasente akagabanyizaamu wano mu kwewandiisa akasigaddeyo katonotono. Kati omuntu omukkiriza kasa kibeerawo nti wabeera okukkaanya tebakola ebibuuzo nga tukyakubanja era amasomero agamu agakuwandiisa akapapula nti tukkiriziganyiza mu bbanga ampuliza lya wiiki 2 onsuubiza nti ogenda kumpa akasente noga nti mu bbanga lya wiiki 2 nsuubiza ngenda kuleeta akasente n'osayininga. So kitandise kugamba ekiyingiddemu enkola ey'akakwakulizo k'endagaano nti abazadde abamu bakisaagirasaagiramu ekitegedde omwana omuleeta wano atogenda okuwira nga bivuddemu si byangu nnyo omusigaga nti akakati yateekayo wano omukono nti mu wiiki 2 balance ogenda kumuleeta kuba walingawo okwefuula ekitegedde abamu bakyusa amasomero nga beeyise bannamwandu naye nga mugana ebyagattagatta. Yali nkola amasomero gakkirizanga abazadde okuleeta akasente ak'ebitundu ne musobola kusobosa abaana mu okusoma naye ate engeri omwana w'omuntu gyali ebigambo oli amalanko tamu neyeewolereza paka kati omwana aba amaze okufuna content oyo ate olusoma lw'omwaka oguddako ng'agenda kusomero ddala engeri wali competition kuvuganya buli nengeri essomero liggulawo ayagala bayizi kati bwabuuza lipooti y'essomero lyaga munnange nze ndina mwandu ssente zannema okitegedde bayinza okuteekawo embeera then ne bamuwa ekifo ampuliza ate mu kibiina akyabalina okugendamu. Kati kitegeeza nti bano abakwata abateekawo akalembereza mwana asome ekitegeeza beera baviiriddemu awo kyekyaviirako amasomero agamu gamba nti zero balance reporting omwana ka reporting nga tetukubanja de 10 olw'ensonga nti
ewala omunafu abazadde ate abayononera abalina enteekateeka ezisasula naye nga tebakikola bulungi. So tugamba tutya wabeerawo okukkiriziganya. Naye era ebiseera ebisinga bitera kubeera buwandiike nti era 15 ayingira asome naye bwe zituuka nga 3 nga balansi tannakujja tugenda kumuzza. Kiyinza munafu okukola n'enkolagana endala yonna eyinza okujja embeera etambula mpuliyiza. Amwe abalenya abasomesa olw'ensonga nti bajjukirwa ttambu etandise naye mu luwummula terayogera ku musomesa. Era kibula nti beerwanyeeko minisita ow'amutendekero aga waggulu John Chrysostom Muyengo kyagambye nti basomesa beefudde. Twasemba okuteesa nabo nga tugambye nti embalira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 omutemwa gw'okubongeza ogusooka mu first mana ogenda kwogerwako. Kati bwawulira nti waliwo abagenda okuteeka wansi ebikola age nti kubadde kutwefuulira kubanga twateesa era pulezidenti yasindika abakaye kennyini okwongera munafu okuwuliriza. Era nabaga nti abasomesa tubawuliriza naye tewabadde kasente kati then wabeerewo ekyokulindira oba olyawo. Ate ekisinga okubagula abantu oli abeera agumiikiriza ate agenda okuwulira zino ezigaba obugabo wano aga nti kale singa baatugattirako ezaffe. Nzijukira mukulembeze omu era mu gavumenti muno abasomesa bali bekalakasizaawo ye awa ekiroozo n'agamba nti bwe batadda mu kibiina tugenda kupangisa abasomesa e Kenya. Era twali kwedde ntugamba nti omuntu asaba kumwongeza ate yogamba nti komugobe naye ate ogenda ekigambo okupangisa kitegeeza kukwata ssente hiring. Kyova olaba nti ekigambo kiri ekyabacuba kyajja nti ngeze kola kicuba. Ensi eya cuba abagipangisa nk'abasawo ne bagenda bakola emirimu egiri professional mawanga amalala. Kati wava ekigambo kiri nti gundi agenze kola kicuba. Kati nga omukulembeze agamba nti engeri essente gye zitubuze wano abasomesa ne beekalakaasa kati siba mwoyo gwa ggwanga katubagobe tugenda tupangisa Kenya. Naye naffe twatandika okulowoozaamu nti nga kigenda kumala bbanga kyoba kuba muna Kenya bw'abanga yazenga omusomesa kuba hiring kitegeeza otaddemu akasente ajja kuyambeko naye kumala bbanga ki. Ate ono abadde asabiriza okumwongeza ye nga ayimiridde atya. So neyibeera bwe bitampuliza naye ekyo kyaggwa naye tuwulidde ng'omusomesa bannanga awanjeza okumala ebbanga. Era kyetwe tugamba nti omusomesa ajjukirwa nga ttaamu kweri etandika kati saa zino abasomesa tubajjukidde naye mu holiday ate eri abalowoozaako bambi basibu ne bannyabo gye basinziira ate nga bebasuumuusizza eba professional ebawulira abagezi bonna abali mu bitongole ssaako n'amakampuni emikono gya musomesa naye naasigala munnaffe nga tatambudde bulungi. Ne kano tukawulire kiyinzika okuba nga mwalimu akawayiro ke baali bategeera bo nga bo nti nga wayinza okubeerawoko kantu tomanya lusoma luno omwaka tugenda kufundikirwa. Ejjukira nti guno buli lusoma olusembayo kalenda y'ebyenjigiriza ebeera bize nnyo. P7 egenda kukola ebibuuzo, senior 4 egenda kukola ebibuuzo agateko ne senior 6. Ate nga mujjukire nti ebibuuzo ebisembayo ebya kalikulamu enkadde okitegedde naddala ku muteeko gwa senior 6 ekitegeeza kalikulamu enkadde ewumbawumba mu butongole n'ebibuuzo bino ebigenda okukolebwa. Kati kitegeeza abayizi abagenda mu transition abafundikira kino balina okulwana ennyo kuba ebitavaayo bulungi ate oba ozizemu kiraasi ogenda kuyingira kipya ova mu kikaddodde mu kipya. Ezo zino enkyukakyuka mpuliriza tulina okuba nga tusimanyi bulungi nnyo. Kakati okwanukula ekibuuzo kiri ekyambuzibwa ate n'okwongera munaffe okuwa emboozi yaffe ey'amawulire kubanga ebiseera ebisinga emumbuuza ate nga nina okubaanukula oluvannyuma lw'eseries z'emboozi zaffe ey'amawulire naddala mu puroguramu yaffe olunaku lwo okusinga ddala ku Balaza ne Tuesday naddala kwongera okutuusaako ebiyinza okwogerako ebikusuddeko ewala. Okwekalakasa kuli okwali mu nsi ya Nepal era nga kwatambulira nnyo ku mikutu egyamukwanira wala. Kati kyongedde ekisinde ekyoyinza okwogerako eky'abatiini oba abavubuka bali mu myaka egy'ekivubuka kati bongedde okulaga nti basobola okukola enkyukakyuka naddala mu mawanga ebwabeerayo bitatambudde bulungi. Kati essaawa zino kizibu nnyo okwawula empuliziganya eyamukwanira wala giyite ya social media
naddala okuva ku bantu ba bulijjo kubanga social media eyo ng'oggyeko okuba nti ate banafu abagifunyemu ku mugendo guli ogw'okukola bizinesi era ekoze kirungi nnyo nti ssaawa zino omuntu asobola okukosa social media n'atuuka ku baguzi emikutu emirala gitasobola naye ng'ate ku social media kwennyini product gyayagala manufacture gyatunda agyetaaze agibuuzaako ekibuuzo ne feedback n'agifuna kati awo ensi wetusente tekinologiya gyakomye okugenda mu maaso n'okweyongera bw'ogattamu n'enkola eri ya tekinologiya ya artificial intelligence nti yadde gidde mu mikutu mingi infact mu nkola nnyingi nti gye bujjako myaka nga 5-10 ojja kwesanga n'emirimu gy'ababazi b'ebitabo gyolekedde okufuuyibwa mu ng'ombe nti wakati mu gatta tekinologiya bintu byokola byokka kati mwanga agakula kati nga abali mu masaza g'esudde mu nsi ya China mpakyakulabirako osobola okulagiriza ebyokulya naye nga bweweesudde wali kyalo ekyenkanidde awo wali badde ovuga emmotoka kumpi kilomitas nga 6 naye gwe n'okwata simu yo n'olagiriza nti bampeyo obummonde bampeereko n'ebifi by'ennyama kakati enkola eno ya tekinologiya wakati mu maanyi ga drone n'ebirala n'ofuna package eyo okuva ku collection points kuba sente zisobola okutambulira ku nkola y'essimu ebulwende okufuna kati awo ensi weeraga era ndoza ne Uganda kwali kuzibiira nyerega nti nedda tudibye enkola ya scratch card eri mujjukira eri walinga ngoyagala okuleka ya time ak'ebitaano ng'ogenda bakuba akapapula kayate ng'otakula naye ne bagamba nti akapapula k'otakula kano okuzuula zino ennamba z'oteekamu nti obuntu obwo obwalingako obwasirifu obukuyingira mu ngalo buyinza okuleetera kookolo ekyabantu mwakimanyaako kati era nga akyongera okuteekawo embeera nti okugyawo akabiga ku ludda olw'ebyobulamu bannaffe bagamba nti enkola ya scratch card esimanyi ogula airtime wa 5 ka 10 era namba ziwagula era waliwo okusika omugaali bagamba nti kakati jjajjange oweeka ku bansiri bwe mba mugwidde ka data agenda kikwasaganya atya olinaga nti nedda esinzire e Kampala jjajja omugulire ka airtime kuba abasajja badibye enkola enka naye tekinologiya ng'akulaga nti osobola osasulira omuntu enjogeza ku ssimu olaba osobola musasulira bbanja naye ng'osobola okusinzira n'ogulira omuntu enjogeza gyali yonna naye ng'osinzira ku ssimu yo era abali bataddewo omuziziko nti nedda kigenda kunyigiza abantu b'ebyalo saawa zino airtime omugulire kapapula takyaliyo naye ate ensi ekuba amasimu kati kitegeeza nti twali mu kikadde awo ekikadde kyali kikyatukutte then ekipya ne kituyozaamu kikolaba nti ebintu byakyuka kakati kino nkirese nga nkulaga nti social media ng'oggyeko gavumenti zannakyemalira ebiseera ebimu ebitera okubeera mu biseera ebyakalulu n'owulira nti autocratic government zijjako empuliziganya y'amayengo kubanga omuntu akitambuza straight then tuobeera okuterwa kyajja ku social media okitegedde omuntu okumanya nti nozo omukulembeze wange mu kitundu kino afunye buno nefuna n'ekyeri ati kina butawaana demokrasi ekyo kyagamba demokrasi atagamba ati genda olonde kati bivaamu kabakutegeerere apana kakyova social media ate yo enyigiriza nnyo abantu abogera ekigambo demokrasiya naye nga si ku ground bwasoma kakati abatiini nga bwe gavumenti social media kati mu bantu ba bulijjo kuba analysis eno gye kutuusa kampuliriza ng'oggyeko okuwa amawulire nti abavubuka bakulemberemu okwekalakasa kumpi ne bayiwa gavumenti namba ey'ensi e Nepal mu nsozi z'e Himalaya wiiki eri ewedde ku kya paalamenti famire ya prime minister infact ne badduka mu nsi nga ababbi b'enkoko kuba omuntu okubateeka mu katimba ak'ekyuma then ne mugenda mu bbanga nga muli kulugwa ku bwa Katonda nti singa birawo nsobe olugwa ne lukutuka ye famire yabadde ewedde muganda wa so gye bayita generation Z ekisinde ekyo kyatandikira mu nsi eya Kenya era bweyogera ku generation Z omukulembeze asinga okufuna entunnunsi ye Samuel William Ruto
akulembera ensi ya Kenya nti omugundu gw'abavubuka ampuliriza nga bayita mu kwekunga ku mikutu egyamukwanira wala kabula kata basiga okule gavumenti ya Ruto kati nawuza na mwaka mulamba mu ntebe kubanga bo bagatagattamu kuba president musajja watu bwe yalayingira State House yasikira amabanja n'ebyenfuna ebyadobonkana ebya gavumenti gyadira mbigire yadate yali mu ngomyoka president naye nga omanye ebyobufuzi waliwo obutalima kambugu ne mukamaawe kati abatini okwekunga bakosa bitimba bino ebyamukwanira wala buli omu okwongera okuwuliziganya era kyobula abantu abasinga obungi bali mu kwekalakaasa nga bakola effujjo naye nga biri live nti kyakola Kenya n'ensi yonna ebekitegeera kasabira ku kikumukutu okumu kakati abavubuka mu nsi ya Nepal basanduuka ampuliza mu bbanga erya sabiti eziyise era nga kyali kyekuusa butereevu ku kya gavumenti okusalawo okuyimiriza oba okuteeka envumbo ku bibanja ebyamukwanira wala ne bagairamu ekibanja kya WhatsApp ne bagaliramu Instagram sako ne Facebook kati nga semukwana wano zisinga okutunda okwetoola ensi yonna kati nga bakutegeeza nti abo baite bakosiza bavuka kwebuuzaako n'okubeera mu kiyinza okuyita ekinyumu kyabwe naye kyakwatiramu ne business kubanga social media ng'oggyeko okuleetawo embeera eziyinza okubeera negative ye n'abala abazikwesa obubi kubanga buli kintu kirungi n'ekisinziira ku nkusa ya muntu mulimu era bawulira abateekeddwako envumbo za UCC kati nga wano mu Uganda lwakusagira ku bibanja ebirabwa abantu abangi ebyali badde bagasa naye ng'ate mulimu abakozesa olulimi olulala kati abo bano abalambika empuliziganya baga nti nedda oyo asana kuteekako kikufuru olwa content gwakasukiramu kakati bwe baggala gye bayita WhatsApp, Instagram ne Facebook kyaviirako abavubuka ampuliriza egyoyinza okwogerako nti nga tebannagala social media zino abatini bateekawo kye bayita Nepo Kid campaign era ng'eno yali etandise okulabisa emisono egiteekeddwamu akasente oba egiriko kati nga balaga abana byabufuzi engeri gye beeyisaamu n'engeri gye bafaananamu ku mikutu egyamukwanira wala eyo Nepo Kid kati nga Nepo baga nti mulengera abaana b'abakukunavu engeri bo gye bafaananamu mwana muto yeevuga mu mmotoka ye olaba embeera gye yeeyisaamu bw'ogeganya n'omuntu wa bulijjo avaako omusolo kati kampeyini ya Nepo Kid gavumenti okukozesa obuyinza bw'erina nga temaze kuba kibalo ya Nepal kwe kusalawo okuteeka envumbo ku mikutu egyamukwanira wala naye nga bano abatiini gye bayita eno Nepo Kid yali egenda kulaga emisono gy'abaana b'abannabyabufuzi engeri gye balyamu ssente naye nga ssente zo zebalya ziyita mankwetu mu bubbi bw'ensimbi corruption okwetula mu nsi ya Nepal naye ng'ate abantu babulijjo abangi tebafunye saaviisi kati nabwe kityo kyekyaviiraku gavumenti okujja emikutu gye mukwanira wala ku mpewo ekyavaako akafeesa minyira kati abatini bamala okuva mu mbeera ate gavumenti bayita nti katutuule prime minister ne gavumenti ye ne bagamba nti nedda ekimala mumusooka kuvaako byemu ku ebyo byomwalengera mpuliriza nti ekintu kyatuka ekiseera wegubeera muliro nga kukutte nnyo ng'oguzikiriza olina okukozesa amaanyi mangi kati kyekyaviirako mpuliriza embeera ey'okusajjuka naye nga nkulaga nti generation Z kati ng'eya Kenya yalimu abatiini wakati w'emyaka okuva 18 paka ku myaka nga 30 awo early 30s ekuba kati ng'amateeka ga Uganda okufuuka omusajja ow'eno okuweza emyaka 35 ng'ovudde emyaka egy'ekivubuka 35 naye ng'omanya ebyobufuzi bino ebyokwongera okwekkusa mulimu n'abaana nga bakiyita bavubuka so ensi ya Nepal mpuliriza weegwira mu supu ayo kya era nabwe kitampuliza kakati mu ddakiika zengenda okukozesa leero engenda kulaga nti abavubuka bano bakozesa ka application akamayiddwa nga Discord okwongera okuleetawo embeera egyoyinza okwogerako eyalenzibwa ennyo yewaliza Ssaabaminisita okufuluma ensi nga abasajja ababbi b'enkoko
fact ne family nga babibi enkoko ba planned kids nga bakulembeze babana byabufuzi ngesente bazijja mu kubba nsimbi za mwiwa omusolo. Ensi eya Nepal akunaku lwa Thursday yanyoka evvumbe olw'ensonga nti mbwalimu okulaga obusungu nti n'abakulembeze abali abakulembeze b'abantu naye nga olw'obusungu bw'abantu nga babakolako ebyefujjo era basinzira ku mikutu gya mukwano namwanigira obutambi butali bumu obwalaga baminisita bagala nti minisita w'ensonga z'amawanga ag'ebweru ayambuddwa essaati ng'abula kusigala bute agezaako munafu okuddukira mu mugga bamwerekereza amayinja kati n'ekirala kiraga nti bannansi obusungu bwali bubatuuse waggulu. Kakati ensi ya Nepal gitwogerako kati mbutongole emanyiddwa nga Federal Democratic Republic of Nepal era ng'eno ensi eringa Uganda terina mugguukiriro ku nnyanja ez'ebyobusuubuzi landlocked eri mu maserengeta agasemazinga wa Asia ekibuga kyayo ekikulu Kathmandu era nga yeesudde mu nsozi ez'e Himalaya. Himalaya sampuliriza bano boga olulimi olwo Nepali era bakozesa ssente eza rupi eza Nepal ekuba ne Buyindi ekosa rupi Indian rupees kati eno Nepalese rupee. Okusinziira mpuliza ku bungi bw'abantu bwakolebwa ebibale byafulumizibwa omwaka oguwedde okusinza ku banka y'ensi yonna bano bakonokiza obukadde 30 era ng'ensi yenkanakana obw'obugagga oba yenkana obugagga bwayo bubaliirwamu obumbi bwa dola za America 42 n'obukadde nga 9 gy'oyinza okuyita GDP. Etudde ku bwagagavu abo square kilometers mitwalo 14,700 mu 516 era dialing code wokubirwa essimu getandisa ne plus 977 obeera ofuna mpuliza mukwano gwo asinzire Nepal okwongera munafu okwongera okuwuliziganya. Kati kyenyala okutuusako kye kino nti ba Generation Z abatini bute bafunika gavumenti eno naye nga bakozesa emikutu gya mukwanira wala era bano bakozesa gaming app emanyiddwa nga Discord ampuliriza era okufaanako nga WhatsApp gy'okozesa gwa mpuliriza ne Discord social media mukutu gwa mukwanira wala era gy'oyinza okuyita instant messaging agatakeera social platform ewa omukisa abantu okuwuliziganya osobola okukuba voice call ng'okozesa Discord ngira bw'ogikozesa ku WhatsApp osobola okukozesa video call esako n'okozesa obubaka obunyige naye nga text message kati kitegeeza nti Discord nayo ekola nga olengera WhatsApp. Kati abatiini Generation Z ye Nepal bakozesa kibanja ekyampuliriza era nga esobola okuleetawo empuliziganya mu nnimi esoma 30 era nga jjukira mpuliriza Discord era okufaanako nga WhatsApp obutafaanako ne TikTok ey'Abachina kate gino emikutu WhatsApp gatako Discord n'ebirala abatandisi bayo basinzira mu nsi ya America. Kati nabwe kityo eno application oba app yakola kinene nnyo okwongera okuleetawo empulizo eyaviirako gavumenti okugwa ku kibabu naddala mu bangira sabiti eyise. Kati bannansi oba abeekalakaasi gavumenti gye bajjamu obwesige bagiranga kibbansimbi bukumpanya kye bayita corruption. Tujja kiyita buli bwanguzi corruption bubeera bubbi bwa ssente ez'omuwa omusolo zirina kukola birala ate b'obusajja ne bazikusa ebyo birengeddeko bingi era nabwe kityo nga ebibiina by'obufuzi ebibadde bisimbawo bannabyabufuzi babijjamu obwesige era nga bagamba nti gavumenti kumpi eziwera 14 ezibadde mu bibiina by'obufuzi eby'amaanyi ebiwera ddala 4 infact ebiwera ddala 3 bw'oyinza okwogerako nti kati bano ampuliriza kuva mwaka 2010 infact omwaka 2008 Nepal we yaleeta simateko mpya eyawera ampuliriza obukulembeze obw'obwakabaka obukulembeze obw'ennono kati gavumenti 14 naye nga ziri dominant ku bibiina by'obufuzi 3 zibeera zikulembera ensi eyo. Kakati ampuliriza ab'ebyokwerinda okutandika okugobagana n'abatiini bano kyekuusa butereevu
ampuliriza ku kya gavumenti okuwera emikutu egyamukwanira wala. Nkutegezezaako nti avuka batandika hashtag nga mutero biwulira. Ebo bateekawo embeera. Ebo gye bayita Nepo Kid campaign. Nepo Kid campaign nampuliriza yali ekuba tooki n'okulabisa abaana b'abannabyabufuzi abakulembera ensi yaabwe. Nga balaba obulamu bwe babeeramu nga bagamba nti obulamu bwo bwali bulalamu ng'enjogera avuka bweri. Bwogeraganya ate n'obulamu bw'abantu ba bulijjo. Abava mu ensimbi z'omuwoomusolo bo ze babalangira nti gwe babbanga. Kati Nepo Kid campaign yasasana nnyo ku mikutu gya Discord n'emikutu emirala. Kati jjukira nti bakosa WhatsApp, Instagram, naye app ya Discord yali kajiko natabula mu kuleetawo ensasagge evirawo gavumenti eno okuyuuga. Kati olw'okuba nti waliwo enteekateeka eyalabisa okuyita mu Nepo Kid campaign, gavumenti egenda okulengera ng'abaana b'abannabyabufuzi ate abagirimu be wali mu kulabisa. Kumbe kwalinga okuteeka omunnyo mu bbwa. Kati yali labisa, kati kitegeeza gavumenti ate nekifunamu embeera ne babiwera. Bwe baga nti mikutu WhatsApp, Twitter, WhatsApp, Instagram, sako ne Facebook n'ebirala. In fact bagala social media kumpi 26. Kati bannansi okusalawo okuyiwa ku nguudo. Naye ng'okusinga eddala abatiini. Kakati bannansi bana bali mu bukadde 30 mu kiwendo ekyokusindiikiriza ekibbansimbi z'omuwoomusolo sako n'abantu okukola nga batunula ba Luganda bakona b'emikwano mu gavumenti yaabwe. Kati bo baasalawo beerondere abakulembeze nga bagamba power belongs to the people. Lwakuba nti kitera okubula kubamu bakulembeze. Kikitera oviirako abantu bano okutabuka. Nti bannannyini buyinza abalonda abakulembeze. Nti bannansi bakuteekawo obeera omukulembeze waabwe. Kati bw'ofuuka omufuzi ng'oggyako emikutu bo gye balowooza nti obumalako eddembe bye byaviirako ensi ya Nepal okutiiriika n'enyooka ng'erembera bwe yali. Kaakati ampuliriza eno virtual poll ku Discord abatindi baali beewuliza. Era nabo ekito nga bagamba nti twagala wabeerewo kye bayita electoral democracy. Era abavubuka bano ampuliriza okuyita ku nkola ey'omutimbagano gye baatuuma Hami Nepal, ekibinja ky'abavuka Generation Z, abatiini abatanaweza myaka gya kisajja n'abakyala beetuuma Hami Nepal. Era baakunga bamemba abasoma 16,000. Era Happy Nepal ampuliriza yateekawo gye bayita channel oba ekibanja. Era nabwo kityo ekituuti ne bakituuma Youth Against Corruption. Nti abavubuka tusimbire kuuli oba tuvumirira ekibbansimbi z'omuwoomusolo. Era baateekawo debate kubanga ekibanja kino kye baateekawo ampuliriza Hami Nepal yateekawo kijuyinza okuyita channel ku Discord ng'eriko omutwe Youth Against Corruption. Kati kwali kubaganya birowoozo. Era abantu abasoba 1,000 mulamba okuli ne bannansi ba Nepal abawangalira amawanga ag'ebweru bayita ba diaspora nabo bali bateekayo ebirowoozo byabwe. Naye ekyatuuka ekiseera gavumenti eteekawo control abali baagala okweyunga ku kibanja ekyo nga balemesebwa. Kati nabwo kityo bwe balemesebwa nga omanyi nti akufumbirayo omutwe tuli mu nsi ya tekinologiya. Abalenzi ate ne bakyukira ekibanja ekya YouTube. Enjiri yaabwe eno eya Youth Against Corruption ne batandika okujjongeramu amaanyi. Nawe osobola okugenda ku YouTube n'okebera Youth Against Corruption ng'olifalinga ku Nepal. Olengera debate z'abannansi abali munda mu nsi sako n'abali ebweru waayo. Era bakulaga nti YouTube yakkiriza abagoberezi 6 okusobola okwetaba mu debate eyo. Era debate ampuliriza yaliko ebibuuzo ebizibu. Babeegugunzi bateekako ebibuuzo ebizibu. Kati ssaawa zino nga bagamba nti bwe tuba tuvuunisa ekintu kino ssaawa minisita tugenda kulonda ani. Era okubaganya ebirowoozo kw'omutimbagano kwafunikira kuleesa erinnya ly'omukyala eyali Ssaabalamuzi owa kkooti ey'oku ntikko Supreme Court. In fact yaliko Chief Justice omukyala Sushila Kaki nti yagenda okulembera ensi ya Nepal. Sasa minisita bali ku mutimbagano. Era bakulaga nti ono ampuliriza yamala dde okulayira ku Friday. Bannansi baga power belongs to the people. Generation Z
debate zali ku mutimbagano bagandi kati singa kimalo kuyiika ani agenda okulayira de mukifo ky'obwasaba minisita nga gavumenti yo tumaze gigoba ne bagamba omukyala Sushira Kaki yaba kuba ebirayiro era nabo kitojjukira omuggundu gw'okola enkyukakyuka mu byobufuzi bya Nepal byali bitandise era nabo kitampuliza baga nti bana abavuka basinza ku mikutu gya mukwanira wala ne balonda abakulembeze baabwe kati bagenda okutandika okudda ku nguudo physical oba physical encounter buli omu alina kyakutte then okulaga okwegugunga ng'amaze okitegeera nti gavumenti eno weeyiika era omukyala yagenda okulayira era ono omukyala ow'emyaka 73 yali saabalamuzi yakuba ebirayiro ku lunaku lwa Friday ng'ensi emaze okunyooka evvumbe ku lunaku lwa Thursday kati tebaakoma okwo bano abavubuka mpuliza okuyita ku Discord baakola ebintu bingi era nabo kitujjukira engeri gye bali bamaze okugiwa ku mikutu kati gavumenti owulira kwekalakasa nga kutandisa te neegita naye nga ekibalo kyabwe tebagenda kulivaasinga kati kyekyaviirako embeera y'omunafu okutabukira ddala ati era nga bakulaga nti gye bayita nationwide movement bakulaga nti sama minisita eyaliko KP Sharma oli gavumenti yampuliza bali bamaze okugikoowa era nabwe kityo nga bagamba nti teyaliiko ddoboozi lya muvubuka yonna neebagezaako okulwanako nti bannaffe mutubbe ensimbi z'omusolo zibbiddwa nnyo n'okuwa emirimu abooluganda abakona b'emikwano kati abavubuka ne bagenda maaso n'okulemerako infact ne balemerako okutambula ne balemerako ddala era nabwe kitampuliriza bano tebaakoma okwo ku mutimbagano balonda amannya ag'abantu abagenda ampuliza okulembera nga buyinza bumaze okubadda mu mikono okutegeezaako nti y'omukyala Saaminisa amaladde okulayira kati baanokolayo amannya amala ku debate yabwe y'omutimbagano okuyita ku mikutu gwabwe guli ampuliza gwe nkutegeezezza era balonda erinnya lya Haka Champang kati ono goyinza okuyita activist ku mikutu gya mukwanira wala oyinza omuyita blogger kati we bagamba nti yagende abeere meeya ow'ekibuga ekyobuvanjuba ekimanyiddwa nga Dharani era bwe kyo kigenda okubeera ne balonda Mahabir Pun era naye munnamukutu ogwa mukwanira wala agende alabire kye bayita National Innovation Center gavumenti kyateekawo ekyobuvumbuzi ne balonda omuvubuka Sagalo Dakar abeere munnabyabufuzi ate nampawengwa independent era nga bagamba nti kati ono agenda avuganya ku kifo ekyokubeera omukulembeze owa palamenti ey'okuntiko Nepali Congress leader erinnya balonda lya Sagalo Dakar tatalaga ludda lwa kimina kyagiramu ne balonda Shea Bahadur egoyinza okwogerako nti naye agenda munafu akwatemu n'abagenda okulabirira ampuliza ebintu ebigenda okunywezebwa savuka ebyo tebakola naye nga ekivaayo kyekino nti ensi gyekomye okukula ate nendabayo ebintu y'abantu kati saa zino ebintu ebimu tebikyali nnyo byakyama kuba noogeza kukikola mu mbeera etya social media nakugamba nti era yakwegendereza olumu ereeta emotions mu bantu nolaba goyinza okwogerako nga abadde omuntu omukakkamu gena okulaba nga atandise okutabukamukko olw'ensonga nti mulimu content afuluma ng'omu aliko enfuufu kati bw'osanga oli amusomi ng'akyamukirawo then kiyinza okubeera ekitaba kyangu nnyo kiyinza obutaba kyangu bw'osanga omuntu munaffe alengera content wa social media naye nga aliyakitinga mangu bintu biyinza obutavaamu bulungi kale kitegeeza nti bano avuka bagamba nti power belongs to the people era kye banywezezza ekyalabiddwako okutuusa munaffe akafeesa munyira kano we katuuse so generation Z era kati kyongedde okuyingira kuliko nti generation Z abatindi batandise osikowalingira ddala kati bwewetegereza ne mu nsi eya Kenya bweyogera generation Z avuka basikowalinga kuba omuntu kasitaatekawo okwekalakaasa kyabadde agezaako okuyuuya mu kaseera mpawe kaagane kitoola era nekyongera okulaga nti oyo alina success story ekyabadde agezaako okulwanira era kyafunikira President Ruto gavumenti ye evudde ku nkyukakyuka mu misolo gye yali aleese okwongera okuddabula ebyenfuna by'ensi nga bannansi bagamba nti ate osula enjala ate opulanike n'emisolo wakati ng'osuza enjala nekirabika nti tekyavaayo bulungi
so mboze njajimaliza onako olw'enkya akkiriza tugende mu kitundu ekisembayo ekisasulirwa abanafu aba BF Suma mu dakiika zino ezidako tukyali ffenna Composer Prime FM.